Ronald Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi owookubiri yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwapuli omwaka 1955 era ng'ono ye kabaka wa Buganda ali ku Namulondo alamula. Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ye kabaka wa Buganda owa 36 era nga yazaalibwa mu ddwaliro Mengo bw'atyo nga mutabani wa Edward Frederick William David Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa owookubiri kabaka wa Buganda eyakulembera Obuganda okuviira ddala mu 1939 okutuukira ddala mu 1969. Muwenda Mutebi naye yalina ku maama ng'abaana abalala ono nga yalina abakyala Saala Nalule omuzaana Kabejja okuva mu kika ky'Enkima. Mutebi temumulaba okutuula ku Namulondo n'abeera n'abakongozi n'ebitiibwa byonna by'atambuliramu. Musajja muyivu era omuyigirize eyatandika emisomo gye ku ssomero lya Buddo Junior School n'asomerako ku Kingsmead School lino nga lisangibwa mu Sussex e Bungereza, ssaako Bradfield College n'asomerako ku ssomero limanyiddwa nga Public School erisangibwa mu West Berkshire. Bw'atyo oluvannyuma ne yeegatta ku Magdalene College esangibwa mu kibuga Cambridge mu ggwanga erya Bungereza. Ono ku myaka 11 yokka egy'obuto yalondebwa okubeera omusika wa Muteesa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa Augusito omwaka gwa 1966. Ono bwe yali mu buwaŋŋanguse yakola ku mirimu egy'enjawulo ng'omusajja omuyigirize anti yali omu ku basunsuzi b'akatabo kayite ka magazini akamanyibwa nga African Concord era yaliko memba ku lukiiko lw'ekibiina ekimanyiddwa nga African National Congress mu kibuga London ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Novemba omwaka 1969 oluvannyuma lw'okufa kwa kitaawe Ssekabaka Muteesa owookubiri. Ono yasikira kitaawe mu butongole ng'akulira olulyo olulangira mu Buganda. Yakomezebwawo mu ggwanga Uganda mu mwaka gwa 1988 oluvannyuma lw'okuvuunikibwa kwa gavumenti y'Obote era nga wano Idi Amin Dada yakola butaweera okulaba ng'omulangira akomawo. Ng'ennaku z'omwezi 24 Julayi 1993 ono yalangirirwa nga bw'agenda okutuuzibwa ku Namulondo era nga 31 Julayi 1993 yatikkirwa enguugu emukakasa okubeera kabaka wa Buganda ku kasozi Naggalabi e Buddo era bw'atyo naye n'asigaza olubiri olw'Emmengo ng'olubiri lwe. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri musajja mufumbo era ng'alina omukyala omu ow'empeta Nnaabagereka Silivia Najjinda gwe yakuba empeta ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Augusito omwaka 1999 ku kkanisa ya Pawulo Omutuukirivu ku Lutikko e Namirembe mu kibuga Kampala era bw'atyo nga yaweebwa ekitiibwa eky'obwa Nnaabagereka ng'omusajja ow'obuvunaanyizibwa yenna bw'aba. Ono musajja muzadde era ng'alina abaana okuli omwana w'omukulu Omulangira Kiweewa Savio Muwenda Jjunju Ssuuna. Ono nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1986 mu kibuga London. Kuliko Omumbejja Joan Nassolo, Omumbejja Victoria Nkinzi, Omumbejja Sarah Katrina Mirembe Ssanga lya Mbogo Nachwa eyazaalibwa mu mwaka gwa 2001 mu kibuga London ekya Bungereza. Kuliko Omulangira Richard Semakookiro, ono nga yazaalibwa nga 17 January omwaka gwa 2011 era nga wano eyali katikkiro wa Buganda ebiseera ebyo John Baptist Walusimbi yakakasa nti maama we ava mu kika eky'Enseenene. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi olw'okubanga musajja muyigirize era ayagala ennyo ebyenjigiriza bw'atyo ng'ennaku z'omwezi 15 Apuli omwaka 2011 yatuuzibwa ku bwa Ssenkulu oba muyite Chancellor wa Ssettendekero wa Muteesa 1 nga Ssettendekero ono yatandikibwawo mu mwaka gwa 2007 era n'atuumibwa Muteesa 1 Royal University olw'okujjukira Ssekabaka Muteesa asooka eyakola omulimu ogw'ettendo mu kuleeta obugunjufu wamu n'ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda mu myaka gya 1800. Ng'omukulembeze ow'ennono w'eggwanga Buganda yateekawo ekitongole eky'enkuluze ekimanyiddwa nga Nkuluze Trust. Kino nga kye kiddukanya ebitongole by'Obwakabaka byonna omuli Buganda Land Board ekikola ku by'ettaka, omuli Ketu Telecom kino nga kyampuliziganya, BBS Telefina mukutu gwa TV ey'Obwakabaka, CBS eno leediyo ya Bwakabaka, Majestic Brands kino nga kye kikola ku kutunda ebintu by'Obwakabaka. Buganda erina essogolero ly'omwenge erimanyiddwa nga Ngule era nga lino likolera wamu ne Uganda Breweries. Buganda erina ekizimbe ekimanyiddwa nga Muganzirwazza Plaza kino nga kyateekebwawo okusobola okuvaamu ensimbi era nga kisangibwa Katwe okukosa n'ekizimbe ekimanyiddwa nga Masengere. Ssaabasajja Kabaka
olw'okubanga awulirwa abantu be. Yalondebwa ekitongole kya UNAIDS ng'ambasada mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya, naddala mu kutandikira mu basajja kubanga be batandikirwako ensonga eno mu buvanjuba wamu n'amaserengeta ga Afrika. Era nga wano mu Afrika, Buganda etunuuliddwa nnyo mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya, era ng'agikulembera si mulala ye Ssaabasajja Cuucu Komannantawetwa Fumuli Bongera mu Bwengula. Omuti ogubala ensimbi n'ebikomo, Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, aggundegunde omuteregga.